Mugamba otya mwami wa Kuluthum. Nge nisigama mugamba mutya. Ola musiwo nje baleke. Watereera bulungi. Natereera ndi bulungi alhamdulillah. Kulika baby. Chawunya namata. Kunya mataga mwana. Womusitula. Ate omukyala kati jjukira nti emirimu girina still otambula. So wagenda nga nsigala baby muyonsa. Nze baby wa Kulu omulala. Anti wagenda ku osigala ng'olabirira baby. Anti fembi tuli ba baby be. Ndi baby omukulu oli baby muto. Kino tekidde ku bantu kye baali bagamba nti no ye gwemwa kubeera mukyala Kuluthum. Abantu baddemu okwogera kye baagala kyonna. Naffe tumanyi kye tulina kye twagala. Muwala mulere. Baby boy Akram Junior. Okay. Olisoma omuwadde amagi. Ali fine. Bulungi alina mami we teyakoze bulungi. Kati onoddayo nga mami agenda okukola. Mami takoze bulungi. Enkya wonna bakolanga ng'osigaza baby naye agenda ku kyonna baby waffe so kyonna kye twagala embeera gye tubeera nayo. Mu Buganda tekikkirizibwa omusajja kubeera babysittinga mwana. Siri Muganda ndi Munyankole. Ndi Munyankole siri Muganda. Omusajja ajjudde wano ewaka tabbabysittinga baana. Abo abantu bamanyi ebikuuma obufumbo. Tebamanyi. Nga bw'okiraba ewange buli kimu tukikwasaganya wamu. Nze nsituka n'enfumba n'emmere nenkola buli kimu. Mukyala nga ali awo atudde. Kati mpangadde neekolera i South Africa. Mpangadde neefumbira. So namanyiire nalemala wakuta kulemala. Kitegedde. Kyonna oba nzaani nze ndina mukyala wange. Yes. Ofumba akamere. Twisize mu lunaku lwe nga bwe Manyo fumba. Manyo fumba. Taliwo gw'oli maka weka. Sometimes we mandi waka mpozi nga kati omwana waliwo sitera naye nga sitera kubeera waka. Waka mbeerawo kitini. Most of the times mba maliza byenkola nga nzirayo olugero. I cook occasionally. Mubaamu lwe njagala nti oba mbaamu omukyalo aŋŋamba nti njala lya ku kino ne tuyisaawo ekyo n'ekifumba yo. Mwami nfumbira bulungi akaceere kadi nga kapirawo. Kamufumbira bulungi nnyo akaagala. Ng'asala obutungulu, nnyaanya biki bwantunuulira awo. Tewali buzibu. Kirinamu obuzibu. Tonkubye nnyo. Kati oyinza okunteeka mu grade ezo. Bannaye baako ebintu by'obuuza. Tolina byakubuuza birala. Kati oyinza okungeraageranya ku grade. Kiki ekitugatta? Ekisoboka. Obulamu obwange bwanjawulo nnyo n'obubi. So toyinza kungeraageranya ku bantu ng'abo. Nicole ali mu mbeera nnungi. She's at school. Era abeerawo ng'asoma. Hajati amuyambako personally naye. So ne guardian mother we naye ajja mu Uganda kukwasaganya nsonga ze z'okutambula nga bwe mwaziwulira. So era naye ali in touch ne Hajati balabe nga bamukola ki? Bamufulumya eggwanga. So yes, amutwala. Agenda mutwala ng'amaze okusoma. Bakyalina otutuula ne Hajati bateese balabe, but I think the best is that Nicole bamutwala asomere ebweru. Kuba omukyalo oyo yannyonnyola ensonga ye ng'olaba yagamba nti olaba Uganda kati bw'otunda Pretty Nicole n'abantu abalala bawangaaliramu bamusekerera abakola ki. So at least essomero olaba baamututte nti she feels at home. Era kyova olaba akyaliyo tewali kye mwamuwulire kubanga ali mu bazadde ate ali mu bamanyi enkwata obulungi eya Pretty Nicole. So alhamdulillah Hajati yamutwala era abeera naye kati omwana asobole omuyambako. Pretty Nicole mwamuyamba naye White Benda yavaayo n'agamba kimukola si kituufu okuyambira omwana omuto mu kamera. Lwaki temubikola nga tebiri mu kamera ne mumuyambira mu nkukutu? Federation bagitambuliza mu kamera oba mu nkukutu?
kakati ebintu byavaayo eyo esawa ya leero okukola ekintu ng'omuntu alaba n'omulala asikirizibwa okukola ki okukikola ndozo kitegeera ate Pretty Nicole by the way we even related tetulowooza nti tumuyamba buyambi nti nobaki yes mama wange mukulu wa maama wa Pretty Nicole mama yes. Temwayamba muntu wa street mwayamba wa kikacho twayamba omuntu owaffe twakwata ku muntu owaffe kubanga yali emikwano gyagezaako nga yeetaaga family so alina abantu abamubaire mwana wa mukisani alina abantu abamubeereddewo naye kisinziira mbeera ki kitegeera so mulimu omuntu akuyambako naye nga alina waakoma tajja kubanga Pretty Nicole ayagala ebintu ebirungi buli kimu hajati akimuwa kitegeera yamugye abeera naye ewaka agenda ku ssomero asoma so buli kyayagala akimuwa she's in good hands so muyina kumusabira busabize eyo gyali muŋŋamu amuteeremu baraka olumala ebigezo baagala kujja bakyogerezeganyako kuba omukazi empola yazitandikako naye bakyalina okujja balabe nga boogerezeganya naye so we are in touch with her era story bona bwagala ogifollowinga nja kuwa enamba y'omukyalo yogerezeganye naye mama Pretty Nicole wa Germany mulabe ekintu nga kitambula. Okay, nga tumaliriza leero yambye ba tiktokers what really inspired you okuyamba abaana bano? Bano abaana bazanya comedy waabwe mulungi otunulira landlord oyo CB tosobola batunulako n'osigala kyekimu kwegamba abaana bali bulala kyenyinza okugamba. TikTok nawe yatuukira ne ku affectingamu oba nawe ina kyegasseeko ng'omuntu? Terina kyengattako ate era terina kyentoolako kitegeera kubanga sikolera ku TikTok sirya ku TikTok but kiri awo sigirinaako buzibu lwakuba nti bannayuganda too much of anything is always bad so bannayuganda bakisussaamuko so I think bandikitaddeko restriction. Okay, nga tumaliriza ekisembera ddala abantu bapostinga nti congratulations Kuluthum abamu ne bagamba mulimba temwazaala mwana yakwesibya bo bagamba ki twazaalira nsi tetwazaalira nsi so kati abantu abo baleka bo ne boogera kye bakola ki ate omuntu osobola musitopinga kwogera kyayagala